Okay, amawulire gakyagenda maaso. Nkusabye amawulire ga Balamu nga ga kusawemu nenkusaba ne president nga ba passing out abajasi babadde mu military academy one ya Uganda nga passing out abajasi ne kaliganuka ngaduke mangu nnyo abantu bava waka nga bategedde eggwanga lyabwe kiki ekirimu ebituyogedde kompolampola land titles bagenda okusazamu zigenda kubanga bazikubulira bagamba nti bw'okweyimirira abantu mu kooti kijja kwesanga bakusibye kubanga nti abantu tebakyali clean nga balidda ennaku zino. Omusajja yali yimirire omujasi ng'alina eŋŋonge ne bamutwala yeruzira kuba n'amalayo emyezi 2 miramba ng'oli agamba ali ku mirimu gya kuma president. Bagamba omukazi ow'endodo ya kabina kino omunyo tegunoze bulungi naye ensonga atabudde security ya muzeeyi balese bwino lwaki akuba bakomanda abasajja empi engwala n'okubasika amatu. Omukazi bamukubye ekifaananyi wano, she is very beautiful. Katonga awa Besigye akutte fire lwaki Lukwago Ssemujju ne Munyagwa bagala kwekwata jeeke ate nabyo byatabuse dda mbadde sikimanyi. Bakifeesi b'eggwanga babano abagagga b'omu Kampala 10 ababa beezaawo lwaki beetuuma Abiriga, Musota, Cobra, Mamba n'ebirala. Museveni bagala mukwata Mbadiya ngeya Gaddafi musajja we amwabiza ku plani y'abazungu. Owakagame naye ayongedde obunkenke bwaliko akasatiro mu magula ennyumba z'abazungu ojja kubanga abakasatiro mu baagula ennyumba mu bazungu ojja kubanga obisoma kompolampola. Nalumyanso atabudde akalulu ka America. Trump alaze bwe w'ebimansulo namukadde Biden akalulu kano ate kabe kalwawo kamwaka yesi kaguno ali bwa president bwa myaka 4 ngira ko bibeera buwedde obwa Uganda bwa myaka 5 obwa Rwanda bwa myaka 7 bantu bagamba nga temulabanga kati Rwanda tata agenda kuvaako alinga akyaliko. Okay, ojja kubanga basoma kompolampola emiranga mu taxi ebitisa ku musajja wakayihura omukambwe eyafudde nga talina ngalo ojja kubanga omuliro tukugambye olutalo lw'okutaasa Commissioner Mpuuga yino diro ensavaje bawadde ba MP okuyuwa ekibalo kya Bobby Mpuuga bamukutabiddeko ng'akutte ekifaananyi yekutte kutama. Onagamba nti among sanctions Parliament faces global isolation. Ensonga zino ez'amongo Parliament tuba tugamba muzikwate n'amagezi mangi nnyo nga bwekitegeera. Etteka ly'ebisiyaga twaliyisa bwe libanga liretedde akasatiro tulina